kwekuumira ku mukutu ogwa Uganda Lifestyle nze Segabo Morishini. Kati waliwo omusirikale nga Okot Kaifa onagera maso n'okubeera nga akwatibwa era ono omusango gwali gumuvunaanibwa kwe kusangibwa n'eddagala eritta ebisolo by'omu nsiko. Kati mubagenda maaso n'okubeera nga bamweyimirira mu kkooti awo Makindye kwe kwali taatawe Reverend Canon Richard Odiek. Kati ono nonno Reverend era ng'atwala essaza erya Amoro, sajja mukulu myaka 64 nga bw'omulaba. Kati mu kweyimirira mutabani we nonno n'akakalu kaali kabukadde 50 ezitali za buliwo. Wetwogera yakomezeddwawo mu kkooti oluvannyuma lw'okulungula mu kkomera wiikisi 3. Omusango gwe basobodde okubeera nga bagwongerayo mpaka ng'ennaku z'omwezi 12 nga bwe banoonya omusirikale Okot Kaifa okwongera okubeera nga munnange ajja avunaanibwa. Kati abantu kye batamanyi waliwo kye tuyita Bail Guideline Act, nti gwe omuntu eyimirira omuntu bakunnyonnyola ki ky'oyingiramu era batunulira bino ebintu wammanga omuntu gwe weeyimirira omumanyi waasula era oba omumanyidde ebbanga lyenkana ki. Awo ne balyoka bakuggyako ebikwatako ndagamuntu n'ebirala. Kitegeeza obuvunaanyizibwa bwo ku making sure nti ono omuntu buli kkooti weemwetaagira osobola okumubatuusaako nti bannange wuuno. Kati abantu bagenda maaso n'okubeera nga beeyimirira bannaabwe olw'okuba baagala baveeyo. Onyinaaga bannange ekkomera tewabeereka kamweyimirire akole aveeyo. Naye singa omuntu oyo kakutanda neyeebulankanya nanasobola kubeera nga adda mu kkooti iggwalubaamu gwe gwe bakwata. Sente zino eno bwe kaba akakalu kabukadde 5 ez'obuliwo oba ozisiibula gwalina okukwatibwa. Kitegeeza gweweekobanye n'oli gweyimirira ne mumutolosa. Kati byebyo mulina okumanya obunene obuli mu kigambo kweyimirira muntu era gwe weeyimiridde musango ki. Ojasanga omuntu omweyimiridde bakugamba nti abadde mutemu naye nga naawe amazima ogamanyi nti gundi mutemu. Kati omuntu omutemu amanyi nti bwe gunsinga bayinza okunsiba amayisa kikyazzaako kugwambala gwe aba akaguddemu. Si kibi okweyimirira omuntu naye ate sometimes kisobola okusuula mu kabaati. Kale mmwe abeeyimirira ekinyumo nti gundi anandaba atya mwegendereza ebintu ebimu. Kati omulamuzi Gladys Kamasanyu yakwatibwa taata ono Reverend Canon Richard Odiek ennaku naye nga talina kyamukolera etteeka bwe lityo bwe ligamba. Bo abaana bageze maaso n'okubeera nga bategeeza batrackinga essimu ya muganda waabwe era okakkananga bakizudde nti alina okubeera nga yaddukira asaidize eyo ennoya. Kale katulinde tulabe ebinaasobola okubeera nga bivaayo naye kibi nnyo, kibi ddala. Nze Segabo Morishini.